Saimo tumunonye. Saimo tumunonyeko. Tosalanga gwa kawa. Munonye. Saimo toinacho. Munonye. Saimo tumunonyeko. Ne munonye. Anti naayinza okuba ne munonye ninga era agenda kwengana ng'omubbi bwaba. Tukubira ku Saimo bambi. Saimo. Ono Sakozi ndi wano ne banambe mu ne mawa. Naye kati ndi mu kucekinga wano gunjo wano ku United. Twali leka nkubire muko. Oli Manchester? Ndi Manchester. Sinabomba tuyogera nti nabombye. Sinabomba sisobola. Tetunagamba nti wabombye sebo. Twale tuwa tukola show up. Tetunagamba nti wabombye. Avuddeko. Manchester nga wala. Ashekinga eni. Agenda mu Old Trafford. Manchester nga wala. Akyali busy Saimo. Ali Manchester. Badde balina komawo leero. Nani amugambye nti tugamba nti yabombye. Ndowooza buli omu. Yomu gwe wali asanga kyakola. Nedda. Oyo ndowooza bombi tubanoonyeeko. Batubuulire ekituufu ki. Tuleme basalako mugambo. Tusooke wa mukunja. Simanyi beebase. Bazuukusedda sha. Kuba mpulidde abamu bayadde balina kubeera na ku nnyonyi naye abamu bagenza obakubira ndi Manchester. Simanyi nasuuze Liverpool. Mukunja. Kyekiriwo. Kwendi kiwaniki. Ono Sakozi. Tuli wano tuli mu kukola show yaffe ne bannambe emu. Bannambe emu ye bali wanze nambe emu. So golino Viki. Golino. Kati mukunja. Gamba nti kola show ne bannambe emu kiregezo lijikola nanga tese siri Uganda ndi Bulaya. Okay. London yeri etya? London weri tena tabu. Kati bino bitambula story ki? Ekituufu kyeki? Muli mu content oba? Ngaddiwe nabaako mu content. Kyeki abaddewo ekituufu? Saimo omunene w'ekibuga sente ensero yonna yadduse nayo. Sente yazibbyo. Yali presentinze Uganda yaffe bulungi nnyo ku international. Nti babbi. Yonna gye yakoze engeri yonna gye yagikiikiridde yagikiikiridde mu ngeri ndowooza yalabye nga yeeyo. Saimo yazze atya okukwata sente zo because omuntu yeebuuza sente zatuuze mu ngalo ya Saimo. Kati bwe nalinnya stage ne bateekayo lumba Kyagulanyi balumbe. Kati abantu ne batandika okulunga nga butambi we buli omu ng'aleeta kati omukono ogumu guba gukutte microphone ndi kuyimba guno ne gujjula sente n'enziteeka mu nsawo era ne guddamu ne gujjula. Kati natuuka akadde ne ndakinga focus nti njagala bayimbira mbanuze ate kati sente nazo zifuuse obusitako mukadde ako kitegedde. Kati Saimo we yawalambira stage once again era n'agamba DJ namugamba okategedde. Nkategeera. Kati ne baleeta kuba twali tukyalina ngeri sente zaali nnyingi nga tetukyalina ngeri bwose wagamba nti eziteeke mu nsawo batuzikole tutya. Kati Saimo n'aleeta ekintu ekiveera ekisweta ekinene. N'ajjamu esweta ye. Yajjamu ogusweta n'aleeta ogunene. Kati ne tusalawo ku stage gwajjukira kadde akolodde nali mazo. Ndi London nyimba jukira obeera London ne wali ne tulampu bonna obeera olomwe ensi yonna oba ogirina mu ngalo kategedde ttaano. Kati focus yange nga international artist yakiikiridde eggwanga lyammwe yali erina ova ku ssente econcentratinga eggondongo kuba endongo kyali ekikulu. Kati sente Saimo n'abanga ye yali ku control abantu ne baleeta sente nga tebakyazinteeka mu ngalo wabula bayiwaawo ekisweta kyeyaleeta. Yes. Yanoonya akaveera nga takalaba n'ajjamu esweta. Yanoonya kuti yange kuti atagiraba nga nakujjamu sweta. Okay. So sente ne baziteeka mu sweta. Tumala okuyimba tuva ku stage Saimo avaawo n'entoli.
kati nze omutima gwali mukakka mutaano ngera omanyi geto yodi n'ogamba kati Saimo omunene w'ekibuga, Saimo akola ku TV ennene, Saimo akola ku leediyo ennene, kati yo yokka ku transredite nga emmala okuba n'obwesigwa mu ye. Ate era saalina waasiwaasi nti ne bw'aba atoddeko sizimba mutima nti omuntu atoddeko. Kati tumalirize eyo kuba namaliriza okuyimba awo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu najja n'akuba show ne tugimala. Kati mu kugimaliriza awo wonna nga Saimo ndaba ali bize nnyo akula buli wandaba aweta ekkoona okategedde. Nengusa kuwolani kati tuvaayo Saimo afuna mmotoka ndala n'emubuzaawo n'adduka n'entole. Nze ne mmanyi omunigala kaddusiza ssente zibe seefu. Ekiro ekyo kyonna kwotero kwe nasula Saimo ng'omulaba ali ku bunkenke obw'ekika ekyawaggulu negamba ono nniga lwaki ate yeetadde ku bunkenke obungi bwe buti batemanyi nze kageto yuti nze yandibadde nnyo ku bunkenke. Kati bukya teyampa majja. Then olunaku olwaddako ne batuwasha endala ne tusiibawo wano nga Saimo aweta amakoona nengenda nendoopako nengende kwati wajja abayimbi bangi nengende ewabamu ku bakulu nendoopako nga wonaayogera mu mirembe nga saagala bisoke kutuuka eno. Kati we naloopa ewa ddadi Lord Fred Sebatta n'aŋŋamba mwana wange ekyo tekisoboka. Omusajja akola ku TV, omusajja gwe tuwulira, omusajja obuvunanyizibwa bw'ati asobola oba nga yadduse ne ssente. Ne mugamba ddadi ssente yazirudde mu llo. Nengende wa ddadi Ssuuna Beeni n'endoopa n'ewambaziira ttoni. Kati ne bamuyita ne boogera naye mu buntu n'amugamba mukulu munnaffe ogenda kwerabisa akaana kano kawa obusente bwako. Kati omusajja bwe yalabye bamaze omutuuza bamubuuliridde n'agamba kagende mu luumu aleete ssente zange. Bwe yatuuse mu luumu yasibyemu bintu bye n'adduka n'atuleka wano. N'addawa? N'agenda ku Emirates. Ku kisaawe? N'agenda ku kisaawe. Kati nze kye nakoze ne ŋŋamba omanyi nze tosobola kunsinga bintu byonna wonsinga amagezi n'okusinga obusiru. Kati natuuse mukadde nenzikiriza nti Saimo ansinzizza amagezi. Kati nze nabadde nina musinga musiru. Okategedde? Kategeera. Era kye nakoze ne ŋŋamba kati ono tumutulakinze tutya nga nina mutega mukazi. Tugenda okira nga nniga afunye ne hoteeri endala eri ku sayidi ya Emirates. Ne manya jjukiranga enkeera leero tubadde tulina okulinnya tudde e Uganda. Kunja. Okategedde kegezaako okula. Kategeera. Yo. Kati so we nalabye nti kati nentunulamu ne ŋŋamba abantu be London ssente bansimbamu bungi. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ogugwe yagukola. Kati ngenda komawo e Uganda abantu mbannyonnyola ki? Nti ssente bazimpa ate Saimo n'adduka nazo. Okategedde? Kati n'omutego omukazi n'ogenda naye n'omukazi? Omukazi ye already nze surveillance yazikubye n'azuula gundi hoteeri empya Saimo gye yabadde afunye already nga n'appointment Saimo atandise kutula appointment za nsonga za bwegasi ne manya kati ssente zange zigenda mu bwegasi taano kati nga nina ate kumenkamu ne ŋŋamba kati kansooke muwanike ku katimba wano ebisigadde tubirabe. Kwe kumuteeka ku kitimba? Ntandaalo. Anti emirembe gyabadde giganye kuba nalowoozezza ono omukazi wedde yadde maze tukivuge twesange wali kwotero gye yafunye enkalu zino nyokongovule naye ne baŋŋamba nti wetukolere n'ensasage ate visa yange nange basobola visa yange baba bajjagisa. Kati mwamaliriza mutya nabalabye ne Alima? Bamuyise annyonnyole ensonga. Ssente ze yaleese pawundi 8. Zabadde zo mmeka? Anti bw'otunuulira akavidiyo akalabika Balisa Timoke yashootinga ezo ssente ze mwalaba ekikubbi ezo ssente zaali empitirivu baali bakatandika oleeta ssente naye Saimo yeebibuze yaleese alaga mbu yakuŋŋaanya $9 yakuŋŋaanya pawundi 8. Obupapula bulinga 6 bwe yazze nabwo mu nsawo bwe yagambye mbuze yakuŋŋaanya. Obupapula 6 bwe bwaleese ekigundi ekisweta? Ye bwaleese ye bwaggisaamu esweta ennamba.
ng'osuubira sente mmeka z'oyagala akuwe biggwe? Ye mwennyini yazimanyi kuba mu sente ezo abantu kye bataategedde waliwo omukyala eyava e Canada najja. Omukyala oyo yabeereramu nnyo nawe wali ku nsonga ziri we twagenda ekkata. Oyo omukyala yampa $5. Ne gwe yajja naye nampa $600. Ezo sente mmeka? 1,100. Kati ezo zonna sente nezikwasa awo Simon nga tukyalina ku stage nsikamu eri zonna nazikwata bw'ati. Kyokka mu sente ze yaleese temuli yadde $1 n'akamu. Pawundi ze banfuwanga pawundi 5 zaali nyingi. Sente ze yaleese temuliimu ka pawundi 5. Zonna yazikekenuddemu n'antegeramu kuno pawundi obw'10,15. Anti kati byonna nabigase. Kati nendaba I think kati kino kisukka ku bye tulabisa amaaso. Okay. Kale Mukunja tweyanza nnyo tweyanzeege. Weebale nnyo tuwa ku ndowooza yeeyo. Gedde ku bantu wano nga tandika n'ogamba waliwo abaasoma motoka, waliwo abaabombye n'ogamba ki ekirala zibadde ensonga nga 3. Nesa sente. Ndowooza mu baabombye Sayima abaddemu. Tagambye nti yabombye. Waliwo abaabombye. Walinga tutani. Tugenda tuukayo. Tugenda tuukayo. Sayima tali babombye. Ya tugambe tannabomba. Agambe tannabomba. Nani amugambye nti bagamba wabombi. Yamanyi ne Manchester. Kati ndowooza muwulidde Mukunja tuteme tutandike. Kakati Mukunja byayogera. Nze okusinza mpulidde Mukunja. Ndabira ddala nga Mukunja ekintu yakikutte bulungi. Iye? Yes, okusinza bwakunnyonnyodde. Sente ze zaabuze. Bwe yabadde ne sente ze n'azeekakasa nti azirina muntu mutuufu. Era n'avaawo n'agenda ku show. Oba tukubira ku yakwata amaze okwebaka yinaabeera mugumu nti gundi agamba n'ennaku 2 bw'ozimala nga mumaze show lwaleero enkya ne musiibaawo. Ku ssaawa 8 6 tonaleeta sente za muntu. Obubbi buba butandise okweyoleka. Ge mazima amaki? Amatuufu. Twemukola show olweggulo ne mumala ojukola. Timo. Tata. Balista kyekiriwo no Sakozi ndi wane namba emu ne mawa. Kyekiriwo Uncle Farouk. London kiri kitya? London steady. Olina kyotannalaba buli kimu nkikulambuza Sakozi. Buli kimu sebo tusiimye. Otuteredese wabuseko ne mu bbanga ng'ekinyonyi. Hayi. Balista. Tata. Kakati ensonga za Simon ne Mukunja kyekituufu. Ekituufu kiri nti Mukunja ayinza okuba yabadde ne keesi ng'anoonya bwenkanya naye teyakinoonyeza mu ngeri ya bwenkanya. Ayinza okuba yabadde anoonya justice naye n'aginoonya mu ngeri eri injustice. Teyabadde just. Nyinza kyogera because Sayimo bamala okuva ku stage bambi Mukunja yali akuŋŋaanyizaawo akasente. Kuba naliwo ku stage ebifaananyi ze yabirekodinga performance ze yazirekodinga. Kati Mukunja ndowooza ye bw'ava ku stage teyayagala kukwata sente zino kuba yali star. N'ayagala sente bazimuweera eri nga watali wano mu bantu bakola ki? We bamulabira. Kati Sayimo mu kuva wano ku stage awo mu transition ng'ava ku stage ayingira egitwaje baali bategese abasita n'abayimbi gye batudde yagamba sente ezimu baazimusokoolamu awo kuba zaali mu kijampa nga mwe bazikuŋŋaanyiriza naliwo kuba jampa eyo okuva ku stage pengepenge eyajja agikutte jampa yali ya pinki wano mu kukka wansi penge Sayimo agimusikako era penge yali akutera ecupa y'omwenge neeyiika awo wansi. Kati agamba Mukunja bwe yalabanga Sayimo yatwala sente yabagamba ekigambo kimu anko Mukunja Sayimo waba yaziina muzikole ki muzimulekere yabazitwala. Era Sayimo n'akwata ekisweta n'atandika okutambula ng'ayingira eri gye twali tutudde
onfuna bulungi kati awo mu transition balina okuba bamusokolamu ku kusene because suppose wobeera mu bayimbi bino biraba backstage omuyimbi ava ku stage sente ze bamufuuye abayaye ne bazimujjakaawo tuwane Dubai tulina n'omuyimbi abaana bamuwambako n'omugamba sewe mara kutuwa ku sente. This happens on a daily kati ye sayivagamba sente zimbazi musokola kaawo andala bazimusabaawo ku kifuba engeri gye bamulaba nga aziinaawo ate nga aziina mu bungi onfuna bulungi kati ezaali zisigaddewo yagamba zezo ze ya displays naye entonomuuko kale bandi ku side yaleese pawundi nga 8 ku kisawo ekinene Mukunja yabigaaniddewo ebyo yabigaaniddewo kati bambi Saimo we mukwatira ensobi yalina okuleeta sente zazimuwe ekiro ekyo kyataasobola kukola onfuna bulungi kati Saimo yeebuzaabuza n'avaawo ndoza alina programu z'engo kuba teze mu kuvaawo ku hoteli etwali twavaawo ne bamukunja ne basuna beni n'abantu abanene Saimo teyaliiko kati yamusabeesotinze tebaneesotinga tebannaba kwesotinga kati obuzibu bwe bwajjidde buli wano Sakozi era njagala abantu just bafune kyakuyiga mu mbeera eno ebaddewo kuba ebintu byescalatinze ku level kwe bitandikoze eki kwe bitandituuse kati mukunja mu kunoonya Saimo ekimisana lwonna tumuyambako tumukubira Saimo atugamba nzijanziyalo zabadde alina gya nga omanyi omuntu otuse mu ggwanga olinamu abantu akyagatta kamu emu bbiri kati mukunja yabadde impatient ekyo yakoze yakutte bukwazi nga recordinga video esooka video ngegenda viral Saimo anzibye onfuna bulungi kati Saimo yagende okujja tuyita mukunja wansi mu lobby nga tuliwo n'abantu abakulu ba Ali Mawale ba Pademani ba manager John kati nga twagala kutumufunga ne batumugambe Saimo ekituufu leta sente z'omwana ozikole ki ozimuwe kati mukunja yekye yakoze yazze n'essimu ng'ataataddeko kamera mu buki mu bubba ekintu ekitali kituufu Saimo bw'obanga owangaala n'abantu ab'amannya olina okwewala okukwatakwatanga kamera eyo because biina position gye bikulekamu nga teyagala kuddamu kukola ki okwesembereza kuba kati Saimo Sakozi ffe tubeera n'abayimbi omuyimbi n'akola ekintu n'owewuunya n'okwewuunya nti akikoze naye akikola koze akimanyi omuntu amusemberedde asobola okumwesiga kati Saimo yagamba compensation okuva ewa Saimo eri etya nanti kati Saimo mu kaseera ko mu kumufunza bambi musajja atugyamukalidde kuki ku mumwa n'agamba kale mumugamba sente zaabadde nga mmeka kati ali kwe kumugamba kale ati omwana mweyo $5,000,000 owulya bulungi Saimo ng'agamba kankube essimu mukwano gwange gyesooke mbaweeko $3,000,000 ez'obuliwo kati then mbalekere ne laptop yange otutuuka e Kampala mbogere $2,000,000 ddala mmeka $2,000,000 onfuna bulungi because yatalina ng'ejjaka kasooli nti sente zeyalabye mu kijampa ezitaabadde mu ze Uganda nga pound zizaali teziwera $10,000,000 ye mukunja amanyi bamufuye $5,000,000 nga 5 tekisoboka naye nono tolina ng'egyo gy'osobola kijustifyinga because sente teziriwo kuzibala. Okay, so bwekityo embeera bwetyo bwe yatambudde embeera bwetyo bwe yabadde so kati Saimo bamulesaawo kuba kati ate kati bamuswaziza bategeeza mukunja tabanja abaaweddeyo naye bangambye wabombye nze temusobola kubomba Sakozi nzirayo Dubai ate era nkomawo e London ku shendala omwaka guno gwennyini kale naye kati London ne Dubai ani asinga Dubai ekyakira London kyalomu abantu baddembe nnyo kale bya muntu ng'okuzeemu London kale timo tunaddamu welcome to Uganda Air era egenda kuba ekutwala London right now ekutwala mu kibuga London tukubuulire ebifa e London right now kubanga agavaayo galaga nti Saimo yakwata mu sente za mukunja nti ate abamu abayimbi basuze mu mmotoka nti ate abamu babombye wagawulidde nagawulidde abatwala n'abatuwuliriza
mpozi bana mbebaza nnyo baganda bange abagenda mu kivulu mbebaza nnyo naye ekivulu ekyo kyalimu obuzibu bw'amaanyi ekivulu eriwa ya abasajja movement abakirwanira ddala basoka kirwana basasula ba promoter bonna balina kipromotinga nga bagenda bakubira ngo bagamba ffe twakijjayo tekiriyo basoka kikuba bakirwana olulwana era ekivulu kati kirimu okubeerawo kati bakigale kwe kukyusa venue twakyusa okuva mu gw'omusanvu okudda mu gw'omwenda era nga wonna bakikuba ne mu gw'omwenda ate bagenda tukyusa naye ng'ate already abantu bali pay bonna abasinga obungi basasulwa abantu bangi tebategedde nti ekivulu weekiri era tya Bobi Wine w'amaanyi nti abantu bajjudde ne babula balaga naye ng'ate bangi tebategedde nti ekivulu kikola ki weekiri abantu badda bakubira bagamba nti bannaffe baatugamba baakijjayo kubanga eri kye bakola ki kye bapromotinga so ne tugenda mu kivulu abayimbi ne bayimba abantu ne banyumirwa abakubi ne bakuba twade tuli awo nga tuli mu kuyozayoza bannaffe bane mwebale kutuuka mwebale kutambula omwana n'atusulamu ekirooto eky'entiisa n'agamba nti bannange ono musajja mumanyi bulungi wabukedde famma aweereza purogulaamu eno ngendo mutunuulya nga ye munywanyi wange nga muno gwayita omusajja ngono munywanyi wange ndi sente zange abombe nazo neŋŋamba sente abombe nazo era katumunonya talabikako yadduse ningaabanna twade tuli awo nti ate tumulabi nti ekiveera kyonna yadduse nakyo kuba sente ezigaana okujja mu ngalo noteeka mu kiveera kitegeeza ziba ki nyingiko ate nga wenda bamukunja ebiseera ebisinga obungi alina okwekwatira nga bw'omulaka kati kitegeeza we yateredde mu kiveera zabadde nyingiko kakati ninga batugamba nga ganta nti ye yakutte era tumunoonya tuba tuli awo nga bamunoonya nnyo ng'akomyewo nali maddeedaima yasimbudde nga waba tunamulabira wano ng'akomyewo bw'akomawo byesiinaako bujulizi ng'ateeka sente ku mmeeza ezabadde nti nibo pawundi 2 mulimu n'obw'ettaano ne 10 nga butini nnyo bwe buti ng'agamba zino zisente ze banfuuye gwe bazifuuye yabuuza sinze ng'agamba nti zino zitawera na miliyoni zogamba ze banfuuye zamuleetedde obupapula bumeka bw'abadde butintini bwa pawundi abasobola okukola buvidiyo bwe buli ku kameeza pawundi butono ddala ng'agamba nti omukazi yaze n'afuwa 10 emirundi egyo ezo pawundi mmeka dola 10 emirundi egyo ezo dola 5 n'agamba mulala ajja n'apakamukamu emirundi 6 dola 6 ng'agamba nti n'abantu abanfuye pawundi 5 nga nzikwata bwe nti siyinza kubala nti bye bano okusinziira ku bwe bazifuuye n'ababaddewo nga n'ababaddewo bagamba ababadde mu kiyumba wali nga bawuza omusango nga bagamba Saimo Olimba Saimo Olimba mu kavuvuŋŋana ako akabadde ak'amaanyi nga mulimu n'ebyokuswala bingi Saimo nakkiriza nti agenda muwayo miliyoni mmeka 3 amwereko neki agenda muwayo 3 mune laptop embuye sente tazikakasa ono zagamba naye yalaba ezo tazikakasa alaba ezo ababadde ku stage bo nga bagamba nti ekituufu dola zo zakoze eki zabaddeko naffe twazikoze eki twazirabye mu zino ze yaleese nga temulimu wadde kadoola ate nga jjukira Saimo yabadde n'ebizibu 2 ekisooka bw'aba nga teyakozeseza mazima ku ssente za mukunja yakoze ensobi nnene mukunja gwe yatutenga amukwatire ssente oyinza okukwata ontutte kukwatira nga nawe ogenze ku bibyo naye wamagamba nga Sakozi yali wabbali mukuyita ate nga nkumanyi okwata wano okiwulira ekyo kyangu nnyo kakati ekyokubiri nze naliko Konajaluno oyo ku stage naye nga Alajaluno yalina waayimba naye nga yambadde kitwaka tekyaliko nsawo bwe bamufa sente ziwera nyingi mu ngalo agenda okukyuka nga nze akola ki nankwasa
tekiba nti yatuto kukwasa naye omuntu amagamaga ani asobola ozimpa wano wabbali okiwulira kati trust eyo gyakuzimbyemu nawe ino gyezimbamu kyekisooka ekyokubiri ono Simon Mukunja gwadiringa naye mu bantu bemanyi abasobola okukola ekintu kyonna nga teyesiseemu wadde bamuyita Mukunja asobola okukola ekintu kyonna oba gwolaba kikuswaza oba tekikuswaza oyo Mukunja omutuufu Mawa ndowooza we tuba tufunye ttiimu eyabaddewo ng'akwata ne tufuna Simon ne tufuna ne Mukunja tusobola otandikiraawo anti mbadde ngamba nti bw'otunuulira sitole zonna bwe zitambula onoyagala ofune buli eyabadde ku sho buli omu ajja kukuwa kirala okitegedde buli omu ajja kukuwa kyeyalabye bakati ono awunzisa agamba okuswazibwa kwani kwa Simon kwawedde gundi Mukunja aweddeyo ye bwawunzikana ngagamba naye otunuulira gwe nga gwe ebintu ebyo n'ogamba ekintu kino bwe kiba kyaguddewo bantu ababiri Mukunja sosiregandi Mukunja ate okusinga bwaginyoyodde okusooka tabadde akikutte buki bulungi baba ogera n'ogamba Sebatta nti agundi simulaba n'ogamba bannaabala n'ogamba banne mumumpitire twogere olabira ddala nga yabadde asoose kikwata buki bulungi era awo tosobola mumenya kati omuntu gwe tosobola kuggyako musango ye Simon ti abantu bonna bafuuwa abantu se ne sakozi ne sene baba tebazikufuuye ne bampereza $5,000 nga gago bwe ntandika okugamba naye ewiiki ennaku 2 3 bitandika okukyukamu kiba kyavunaanyizibwa esente z'omuntu w'ozifunidde ozeggyeko waba otozeggyako otandika okufuna ebirala ebizibu oba okitegedde kakati Simon omusango toyinza gumuggyako kubuuza sente za musajja bino timo byagamba mbu bamusokoddemu simanyi yagabyeko ogaba otya sente zitali zizo era nani waliyo abayaya ababikola bw'otuuka emmanju tebaka stage ayogerako tibw'otuuka neweziba za mu Uganda nga sente nga basokola zaabwe tosobola kutuuka wali era oli omugambo waayi sente si zange lina nnyini zaakole ki ajje era n'omugambo omulala n'omugamba osobola n'omunoonya n'omugambo ku jangu gundi nti abantu bansuseeko kwata ki kwata sente zo bajja zinzibako ne sente bw'otandika n'okugabako ng'ono bw'agamba ambo bazisokodde busokozi agambe basokodde naye n'agabako abalala abawaako naye n'agabako ogaba otya sente ezitali zizo okitegedde sente si zizo ozigaba omaze okutegeera nti si zizo oli muzigaba bazikusokoddeko kale ate era osuze nazo awo embaga stage wayogerako abayimbi we babeera kyo nkimanyi wayinza ovaayo mpa ku sente n'oli mugambe banne sente si zange oli munoonye awo wennyini okwate sente z'okole ki ozimuwe gwogende mu bibyo ne bw'omala ennaku bw'omala shonegwe okusa ekiro enkeera ku ssaawa 4 5 6 nawaddako ne batandika kunoonya bunoonya mu butuufu oba olinamu kyopulaninga Simon mukwano gwange nekyoba mukwano gwange nze tikiŋŋaana mubuulira kituufu nasobi gyakoze yabadde akwata sente mu budde n'agamba nti sente za Mukunja sente zo ziizo abantu bagenda bansumbuwa nga tannaba nakuva kwawo ku sho kati ekimutwala okuma nti yazibbye era yazibulankanyizza yembeera eyo gye yataddewo ey'okumala essaawa eziwera 21 nga tannabakola ki kutuusa sente ozijja mu mikono ezitali gije ezitali ziza ayiteeke mu mikono emituufu egya Mukunja awo Simon talina bwejja ku musango bakubuza sente poza ekyokufuuwa sente nyingi teriyo omuyimbi gwe nalindabye London nga bamufuwa $10,000 omuyimbi nze gwe nalindabye eyogera akyasinze Bob Wine nenze mbadde n'abayimbi mikwano gyange bagenze London nga bamaanyi naye omuyimbi omufuwe $20,000 kati ate ebyo byabanga South Africa nga abasajja bajja bano ono yafayani Ivan ng'ajja basiŋŋana
abantu bana oli naleta milioni 6 nazifuwa oli nagamba so kati olowooza bamuwadde nga mmeka esula milioni 10 ziba banga zawese banga uyo alowoleza na 5 teriyo jimuduga fuwa milioni 5 balista abadde kipike omalina kyo tulina kyakyoge kitululamu mukunja asubire senga mukunja nze suubira babanga yabadde mu sente ezo zakubalira kubanga kati guli omutwalo buzie milioni 3 nga nezigwamu zitegereka owe milioni owa owa dola omukaaga 10 zonna ze milioni nganya wewa mukunyazo baya ze milioni zo zandi were 10 paundi 5 babadde bituufu ebyo akati nga 8 bawulidde bulungi omanyi mu bulamu muno waliwo omuntu nga mukwano gwo naye sometimes olumu nakola ensobi ekkiriza nti nsobi nkitegedde bulungi nti balista timo mukwano gwa Simon nnyo nange bukisaimu mukwano gwange ate nze nkoze naye gwate okoze naye mu bulamu buno kyetaagawo omuntu okubeera n'obwenkanya mu mutima Simon yakozesezza akantu akagamba nti ogusula gukuwa empoza ndowooza Simon tali mu grade y'abantu boyinza kumalaganyako sente ne bazimunyakulanyakulako ate tali mu grade ya muntu oyo agamba mbu nazigabula okitegeera omuntu nga tufunye sente nga oli akwasiza sente kyolina osooka okutambuza mu mutima gwo bwenkanya mu mutima nze nalikoko mu kuziika ne mwami mawu oyo ne wabeerawo omuntu yankwasa akasawo ka sente naye nga buli ajja muwa naye twali tujja mu mmotoka nga tukomawo bwe twatuuka ekibuyaawo nambuza musigaddemu mmeka oyajjukiriza lizisigaddemu era nagamba ezisigaddemu muzijjemu zitwale naye yaŋŋamba nga talina limiti eyo muwa 3 muwa 5 muwa 2 muwe 10 muwe mmeka naye nga akasawo kajjudde mpaka wekakola ki wekakalira naye obwenkanya obwo bwolina okubeera nabwo mu mutima tofa ku kino nti ndaba kasita obwedda yaŋŋamba okugaba nzero kanzikole ki kanzitwale kuba ye ayinza okuba alina ne calculation mu bwongo nga gamba ogaba naye nga zagaba azikola ki azimanyi kakati ono agamba nti bamufuuye miliyoni 4 ezo yazeebalidde olukaaga n'ebitaano dola 1,010 ze miliyoni meka 4 kati miliyoni 4 ezasigadde yalabyeko ku paundi 5 kubanga abamujjukira bajja ne bayagala okukwasa omanyi mbu mukunjolowooza musiru munaye mugezi ddala ebyo byakola omu yesoza bwesiruwaza mugezi ddala kakati yes naye kuleva ya mukunja agimanyi kati bwe bazze nga bamuwa kubanga waliwo oli ayinza okujja nakwasa n'okukwasa nga wuli ayagala kukwase n'okwata gwe n'okasuka ku kisweta okusita akavidiyo ka balista esente zeyalaze nga bafuye mukunja zadde ku kisweta zabadde ki nyingi kubajjukira bagenze oleta ekisweta nga mukunja sente azikola ki alinamuko mu nsawo ate kati oyimbe nga wosika akasawo agambye omulimu ogwamututa kwabadde kuyimba kakati wali nga agana okulaga obwa star okitegeera kakati ekyokubiri kakati eyo ensobi eyasoose ensobi eyokubiri bwe tusimbula wano sakozi nga nkutte sente zo naddala nga bazikufuuye nsubira nga tutuuse wali okugamba nti sente tukoze tutya olaba ku kivulu nga mukuŋŋanyiza mulyango mugenda kwolwa ekyo ne mukola ki ne mubala noga ku mulyango tujja miliyoni bweziti era nambemu n'agaana nazo basakozi naye nga mutegedde agenze ne miliyoni 5 ezivudde kuki ku mulyango kakati kyabadde kizibu ki Simon okutuuka ng'ono wannyonnyodde mbu okwebulunkanya nga bali ku hoteri we basula mpaka we yabadduseko n'akola ki n'agenda naye ng'ate onamutaddemu obuki obwesigwa nze ndowooza Simon yakozesezza kubanga ate senga obusente bwabadde butono bwe buti bupawundi 8 nsubira bwe yalisoose okuleeta ku sipiidi naaga waayo sente obuno nzibikira sente balese nnyingi bubuno obulabye ndowooza yabadde akyabanja bano abamuseeko sente naye ng'akuba masimu kakati azinoonya eyo eba nsobi nnene kakati nabadde nkunyonyola mukunja kati bamusanzewa
nabadde nkunyonyola Mukunja naye yewaddeko obujulizi kyekituufu oyo ye Mukunja omutuufu agamba bonsinga amagezi tosobola kunsinga busiru ekyakikolera ddala teyeerimbirira okiwulira Mukunja asobola okukola ekintu kyonna okuwangula era ye mwekakasa okiwulira kati era gambe we nalabye Simon nga nsinza amagezi nga nanka musinga obusiru inti olumu enkwata gye yakikutte teyali badde eyo naye yenkwata yokka yabadde esobola omuwa obwenkanya ne Simon okujja kati yabufunye obwenkanya obwo ayinza okukwata yabufunye mu kumuddiza ssente naye buli muntu akimanyi kati ate buddamejinga Simon yafunye ate Simon ye waba yakkiriza nti agenda muwa miliyoni 3 kitegeeza ki era watazimu abeera mubbi okitegedde bw'atazimu era aba muki mubbi kubanga emiliyoni 3 yabadde azimuwa kuki ate atutte ndowooza taneegaana nti yakutte n'ekirala ate ye statement gyawa gye bawanfu nti ezimu ne bazinsokoolamu endala n'enzigaba wabadde ogabanga ngaani annaye omanyi kizibu nnyo ogaba ssente eranda naye yadde azigabangaani ng'oli munnauganda eyagenze kkaba nnyambe oli Simon omunene ayagabidde bano abayimbi abadde kakati ekirala ndowooza abaddeko kerekere kibe kyakuyiga n'eri abantu abalala ebiseera ebisinga obungi omuntu akwasa obuvunaanyizibwa bwonna kakasa nti obuvunaanyizibwa obwo tebusukka perimeters oli wagenda kugiramu bwesige kino kyakozesa Simon ku mawanga okitegeera kikyamu tebusukka perimeters oli wagenda kwegiramu bwesige omanyi Simon ogola mukwano gwange naye obuvunaanyizibwa obwo ekyalesa Simon okutuuka eno yonna ebintu okusukka perimeters oli walina omugiramu obuki obwesige ye yakireese ye yakyekoledde yadde azimuwadde newa bwali badde butini butya era ono yalivudde ku stage nga mga ekisweta kyo kiikyo sente bazinzibyeko kakati ono Simon we yali badde ajjemu $200 oba 5 abadde talina wajja kukaza Mukunja wajja mukaza nga mugamba ekisweta kiikyo akikuwedde back stage oluvudde wano z'osangamu zonna bamumativu nti ki era osobola n'okugamba yeye oli ampadde 10 ate zibadde zitya nga zeezo nze zenkola ki naye buli woddira n'otekamu nti ogusula gukuwa empoza bebyo byosanga agenze Manchester mpulidde mbu ali ku check-in ku yakisaawe eyo gwe wagendayoko alaka abadde ku yakisaawe kakati waba agenze kulambulako Manchester ekyo kirungi nnyo Simon kyokoze naye sikuza Mukunja kubanza owa Manchester Simon ali ayinayo abantu abamulambuza Mukunja talowooza nti nze we Manchester nze mwagizi wa United kuba ekyasinza nsanyuka nnyo ng'otuusaawo kyasinza olaba Mukunja ng'anoonya Simon Mukunja n'ava ku hoteri kati agenda olengera Simon ng'ali mu kisaawe kya Arsenal aguze n'omujoozi n'agamba nedda naye ate nongera kubuulira era nga wagambye nti natidde kusazaamu visa yange Mukunja ebyo wabeera Uganda abikola yalibadde yamulumbye dda kati ki ekirina okukolebwa asasulwe because bamuswazizza naye kati mba nkuwaza ki ng'ondabisizza nze kakati kyendabawo tunuulira olutalo lugenda okuva e London okujja Uganda yingire Uganda kati nze noza okuziyiza olutalo olwo kiriza Gaana mu gundi akirizaaweyo ssente naye ng'atamuswazizza damage gyamukozeeko esinga ssente ate olwo Uganda tujja kuba bubi nnyo Mukunja alina ebintu nga 3 yeefuula omulalu ekyasooka kikola n'abonga agudde eddalu n'asanga Sayima awantu n'akyankalanyawo era amabulire n'agenda ku intaneti nekitambula nga bw'agambye tekyobusiru akisobola era akola ki era asomusa n'amugamba wali twali London kati wano tuli waffe era Simon talowooza nti lwakoze eki luwedde era ojja kuba obiraba oba ojja kuba obiraba bwe baviira e London nga tebakkanyiza ne batuuka wano Mukunja agenda kuyigganya Simon amaleko emirembe Mukunja ebikolobero obadde obiraba
yabadde akola waliwo ne badde akolera ebintu tugamba oba mulalu ng'akola ebintu ebitategerekeka neyekyanga waliwo lweyajjawo waluunaawo n'akola efujjo n'akola ki kati tomusuubira mukunja kukomyawo lutalo era nze nsula Saimu baba yakkiriza omuwe million 3 nga zayagala omutolera kuze yatutte obanga teyatutte yayagala muwazize akwate sente zakole ki azimuddise olutalo kasaluve London ne luyingire Uganda ojalabako mukunja nga agenze ne ku TV ku ssaawa gozigundi zakolerako addaawo mu lujja yeekolekola ebintu akole ki amawulire gakube biki intaneti ekyo mukunja ajja kikola singa Saimu alright naye nga baŋŋambye nti abakubi b'ebyuma bayiseemu dda abakubi b'ebyuma kwabaddeko Kabanda kwabaddeko si solid band solid band kwabaddeko bonna mbu babanoonya ennyonyi ebadde ya ssaawa 3 esimu ya Kabanda tokyagirina zonna nziyina eyani gwe bonna kiri kiti ekituufu kubanga abakuba ebivuga baba bombi tukeri waliyo abakuba ebivuga bannaabo waliyo Bakinene waliyo Bannakabaale waliyo abakuba ebivuga ono yali omuyimbi yani anti Kinene bebe Mutibwa yoyo Kinene bawadde Olini Mutibwa mbu solid band waliyo Nakabaale naye ayinza ogumyasa gundi solid band yonna agenzeyo emirundi mingi Kabanda ayinza okudda era yakulira ani ayinza obutadda abo abaana bemanyi nga tebajja kudda saategere kuno omuligu be batutte kubanga be bali anti betwasanga mu rehearsal betwagenda beba abakoze eki era Bobby abadde abatwala nnyo London okubadde nga gwakusatu lwagendayo be bamukubira abadde yabasiima nga buli wagenda bebakubira president naye kati kyemmanyi ababombye bo batuufu babombe tewali wakawana bo batuufu babombe abasobodde okubomba kubanga wano tewali kiddako nga bwotula wano weetaaga omuntu nga otegeera nnyo ate nga toli mubbi ate ng'otegeera nnyo wano wayinza okuwaliriza okuyingira mu mize emisi wano wababbi ababbi wano bebenyumirizaawo abantu abakozi ba sente ziri kirini bagendasobola wano waliwo obubbi buno obulala obwa mu gavumenti biki obulyoke kubanga oba olina woofiisiyo obwo obusibu enjogerako naye obubbi buno nga bwolaba oli bwe yakoledde London sente za nnamba embo toba mugumu nnyo enzo ya manja kati omutwalo gumu n'ekitundu ogwa Uganda ogwa dola ogwa Uganda naye nga bampereza sente ku ssimu nga nina omuwa ngenda obuliranga era kinnumiriza namusasulako ne waafu ayawukana ne Simon namusasulako ne waafu naye nga mukuzimuwa mukuzimpa teyamanya samanya kituufu naye n'omugamba naye nejja nemugamba sene banzimpati naye essimu gye bataddeko yabaddeko sayansi naye era nenkwata nemuwa era mukuzera nina omuwa kati amanjako gumu kiki kitundu naye olaba nina ogumuwa kakati Saimo alimini abantu abo ababombye balina okubanga emitima ng'egyaffe tebagirina egibeera e Uganda obafuna kyansinga eyo batuufu bayikole ki bayitemu sakozi wano nga toli muntu mugumu nnyo tewabeereka bayonoonyeewo mu buli kimu mu byenfuna mu byobufuzi mu byenjigiriza buli kintu wano gavumenti eriko ekyonoonyi so kati solid band omubamu abayiseemu batuufu bayitemu wagawulidde gali gatya akati omanyi eno yabadde festival era Jobs Link yatwala abantu bangi era financial ayinza okuba badde ali mu buzibu bw'amaanyi naye okusinziira ku sosi z'Ebungereza nawulidde mbu ababandi bayiseemu abamu naye gwokyali kuba bandi bantu bangi bagenda okulaba nga tebakomyewo n'abayimbi ejja kwewuunya abamu n'abayimbi teyatwala bangi sebatakomyewo sebatayo kyentegedde amaze okulinnya ne Nabata balinnye ne Hasani sebata akomyewo sebata ne Nabata oyogedde ne balinnye ne Hasani
Nzasa ni mukwano gwange mukubiddeko. Azani Nyanzi. Wajjo zilink. Abo balinye. Balinye basatu. Sebata yavuddemu. Balinye ku macho olwaleero sebata akomyewo. Uli awadde wedde. Suna Beni ana kusatu. Beti Mpologoma akyalambula. Aliko obubuuza bubiri oba buna. Aliko obubuuza buna. Bana wasamu wase. Aliko obubuuza buna mu kudda kwe. Ona akubuulira ekyo. Leko nakubuulira. Ekyowulira. Beti Mpologoma bagambye aliwo. Aliko obubuuza buna. Aliwa. Bu question mark buna. Ali side shi. Yatambudde ndowooza kati yagenze ali Scotland yatambudde mukuba ne bagambye nti oyo aliko obuuza buna kubanga yayagalako emabega kaawo okugenda e Canada ne bigaana. Era ayina gwe yali atasiza naye naga wekigwera Obungereza twaba na tabu. Kakati oyo aliko obuuza buna. Owokubiri kati bagambye aliwa. Solid Band yo nakati tukyaginonya naye lwakuba visa zaabwe twali twateekamu emyezi mukaaga. Abakyalise. Kati bayinza okuba bakyatambula. Ekirabo bakyalise. Mukaaga. Anti Mpologoma gwotidde wali. Beti Mpologoma gwotidde. Asinda mutya naye. Naye ngamba my prediction abayinza obutakola ki? Kudda. Okusinzira ku bwetaavu bamala. Wali myezi ndowooza ng'ebiri ku esatu. Ekitegeera. Okusinzira ku bwetaavu badde bakola ki? Bwe bali. Kakati Solid Band buli mwana eyavudde mu Solid Band nawa bakabanda yennyini. Kabanda naye yetaaga kubomba. Eyadde mutuufu. Olw'ensonga kati Gite erikuwadde ssente. Gite esaanako ebirungo n'okuwa ssente. Si yakubira ka miliyoni. Bwenkakasa asobola okuddaawo mba bakubye bandi tulinako Pademani oyo shuwa. Pada asobola okudda. Oyo tasobola. Oyo shuwa agenda kudda. Toni ali Bungereza. Katapade. Pada agenda komawo. Pada akomawo. Pada akolera ddala ssebo. Akyali kodingirani. Alikodinga. Kakati. Alikodinga. Olaba jjajja Toni ali Bungereza. Kakati. Jukira bw'otuuka e Bungereza. Oba akagwawo oti. Bakinene nga bakuteekamu ebigambo. Bakinene be batadde mu Mpologoma. Ne bwe kambuuze. Ne yali agambye okuyuza passport. Ne bakuteekamu ebigambo. Kinene akubuuza. Kinene akubuuza. Kyogamba gwe okubye Besigito okunsinga. Kinene bwagamba. Ate nga nze nagikubiranga na Eagles. Nze nagikubiranga Eagles. Nakubiranga ba Misach. Yeye mbozi. Omanyi mbuno nakola era emirundi gye najjawana ne ba Misach. Nga sigenda. Singa nagenda senga bandi kati nsukana wano. Olwagamba ni Mpologoma agamba. Olwagamba abaana ba Solid. Akabanda. Ebyo ebigomo jabbi kuba obifireko. Nze munnaye ate nze nali sikoma kukuba bigoma ku ndongo yokka ne mundago nanyenyanga. Oshuulira ngate nali muyimbi mulungi. Olaba mbirekawo. Napangisi wangu kuba eno ngene bapangisa n'okuyimba. Abasaka ne bakuwa wadi. Abapoeta boje bali. Kakati Kabanda agenda okulaba. Naye ngebbanga lyabikubidde yesiga nfuufu. N'agamba sina kyakola kankole ki kamombe. Ekituufu kiri nti ab'endongo bonna abadduse tebayina buzibu. Kubanga ne bannakabali bababuuzaako wali eriraga nti gwe Kabanda onsinza okuba eŋŋoma. Omanyi be nagikubiranga. Okiwulira kakati ekituufu kiri nti abadduse. Kakati olaba abaana abo abadduse. Like abadde balina kudda. Badde balina kudda leero. Uganda Air. Ku Uganda ku ssaawa 3. Badde balina okulinnya ndowooza essaawa za leero ssaawa 3. Naye ez'okumakya. Naye abasinga obungi bakoze eki? Bagamba bali wala. Bali wala. Kati olw'okuba bali wala. Era kiraga n'omutegesi ali ku bunkenke kubanga omutegesi yabawadde gundi litani tekimuleka bulungi yabalaze litani zonna zabaddeko litani era balaze nti muddayo leero era kyova olaba agamba nti si mutegesi yekka yenyini era tugamba nti oba lwakuba bakyayinako emyezi gyabwe basazeewo basooke balambulemuko ate babadde bagamba ebinyanyanyanya bye biyinza osikamu Asuna Beni wali omu ku basinga okukola Suna Beni nembazira Tone abayetaaga kusiba Suna Beni tamanyi bayimbi mu kukola Suna Beni akiwulira babadde balowooza era n'amala asigalayo
asana teka bwa kuntandalo ya kiboko 10 Nesuna Beni yalinye akomyewo nembazira akomyewo kwogera naye yes suna akomyewo omukunja ono abalaba badde bagamba omukunja agenda kudda naye mukunja nene bwasigalayo kibadde kituufu omukunja nenga agenda kudda omukunja mukadde kano asigale tumwetaaga nnyo omukunja akadde kano nze okusaba bwe mulaba ate alina akasente kasooka okuŋŋaanya akuŋŋaanyiza ddala asooka amala okukakuŋŋaanya aneme kafuka kubanga ate ebbanga lyo ly'emyezi 3 mukunja wanaaba mugezi mwagenda mu campaign ajja kufuna ssente ate zaatayinza kufuna ng'asigaddeyo akomewo aligenda luvannyuma omanyi weetaaga n'okugenda ng'oweddemu nnyo bw'oba oweddemu essuubi nnyo bakuba bali abaagenda idda ne ku mulembe guno oba oweddemu nnyo essuubi n'olaba embeera Sayima akola atya kuba mpulidde ali Manchester abadde talina kudda leero abadde alina kudda leero ku ssaawa 3 naye agenda kwesimbawo wa Sayima Sayima agenda kwesimbawo obeera yabivaako dda yali ayogera mu bwogezi ng'anyumya mu bunyumye wanyeko yali anyumyako Sayima akomewo NRM yabukuba akamyufu ate yali NRM yali ayagala mu NUP kakati Sayima wana akomewo naye okusinziira omanyi ngenda kubuulira bw'otunuulira omuntu ng'afuluma ekizimbe n'omusajja n'akwesooka nti tetulina kye tuva kukola ebiseera ebisinga obungi weekanga n'oba tolina kirowoozo n'ogamba akasimu ke tukubidde Sayima neyeekangirawo naga naye sinabomba Douglas naye namulabyeyo oyo buli atekayo ne Papa Party oyo akomewo buli kaseera era atekayo ne Papa Party Viadi Indi omutegedde mumanyi naye kati omwe omutunuulidde oyo kali era nafuuka nnyo y'amaanyi ne bwasigala wali kisobola okukola kimukolera kuba ne sayizi gy'alimu kimukolera kuba na wano tandakakasa nti ddala anaayitawo bulungi kati wali kisobola omukolera era n'akyusiza ddala obulamu balisa timu ono olaba otya kuba abalala badde bagamba oba asigalemu afune ku nzungu ate asobola wano okuyiyiza Dubai y'omu ku batetenkanye nnyo ate ava Dubai olwedde n'agenda abantu be Dubai abalina ne chance kati banguyirwa okufuna ennyonyi ofuna visa ate n'agenda nadda nze ndaba oyo akyayina akyayina amaanyi kati bano bendaba tusabe Sayima ono aleme kuyingirwamu mpeta kubanga waba awamuperereza okumuteeka mu nnyumba omanyi abo bakosanya ensobi abasinga abali era abantu abasigala e Bulaaya abasinga ani agenda omuteeka mu nnyumba ofunyeyo agenda okukuba empeta yasooka okulaga ani agenda omuteeka mu nnyumba tusabe abe nga talinaayo gwe agenda mukuba mpeta ne bw'abanga waliwo yamuyise Manchester sooka ojja obeereko eno nga yagenzeeyo nga wali amuyise nga naddala nga mukyala abano ababeera eyo ng'abadde amulina oyo nno munnanga asooka kutwaliriza ogenda olaba nga vizayo ekoze eki eweddeko okozewo basite tojasobola kuddayo nga byononese otandise mpologoma muwa bw'asigalayo abakyala bano bakola nnyo kinene okusigazaayo abalenzi ebiseera ebisinga era mukunja ayinza oba teyafunye bufunya mubaka kubanga mukunya n'amufuna asigala anti olina akubaka obulungi ng'azirina asooka n'akuwa n'agamba omutwalo ogobeera nagwo gusindike wamu omaliriza ebizibu bw'ogumaliriza ogenda olaba nga ate ono naki nawulidde Vivian Tendo munaye yagenze America ali America Vivian yagenze America naye waba yafunye omukisa ogugenda agende era mu konguzinjimuwa kubanga n'omuziki gwe gubadde guli olaba Kalitasi abakuba ezibuumi nga bali Ntendo yaliwa yenna yona yali wakiso yeyadda waliwo n'owakitonsa bamuyitaani bamuyitaani oyo
Vaira Nachitende. Nachitende simwawula ne Vivian Ntendo ya. Oyo Vaira Nachitende. Yeyadda mu bigere bya Shasha Brighton. Anawulira naye yavaayo. Yali wavaayo. Nendoza yasookayo. Yeyadda bigere. Shasha yasookayo. Ndowooza yasookayo. Vivian namugobayo. Kati Vivian mbuli naye yavaayo. Owadde ogamba okusula mmotoka. Yavaayo anti abakubitambula. Kyeki abasuza mmotoka. Nabiwulidde buulizi saategedde oba byabadde bituufu. Promoto yabuliddwa sente za lodge za hotelo. Anti katika nkubuuza. Saategedde mbu basuze. Hoteli bw'oba asasudde hoteli ngeri Croydon. Olina agenda e Liverpool naye omusasulira hoteli. Babo bodda basula matankane bayinza osula mu mmotoka. Naye kakati ogenda hoteli bw'oba ogenda e Liverpool ote obanga ogenzeyo gwogenda oba okukyalira. Tolina ate bw'oganda olw'okuba nagende gundi tebadde hoteli. Babadde balina okusula. Kyekibagamba basuze mmotoka. Babadde balina okusula. Anti ki ekyabasuziza mu mmotoka? Anti soka weebuuze ani akugambye. Omanyi waliwo n'ekigambo kigudde kwani. Omanyi waliwo abamu abaagala okulaga obunafu bw'omulala nti olaba n'abaana bakoze bwe bati. Kakati baagala okulaga nti Jobs Link oba yalemereddwa n'otegeera. Kubanga kyemanyi London eyo nti ne bw'oba tosuze ne bw'oba ovudde kale bakubuukingidde n'ogamba kale waliwo ampise Newcastle aba alina okusuza. Kati simanyi bw'otandika kusula mu ennyumba yabadde temala nambe mukyayogera kiyinza ne bw'eba temala pozi abagenze saabategedde nnyo devo ko abadde ne bw'eba tebamala nze manyi nti bw'otuuka mu nsi ezo waliwo bw'ogamba nti kandi jensuleyi in fact waliyo ne baba bayayanira obuyayanira jangu eno bakakati nze ndi wano naye Medi yeetegese nti bwe tulinnyayo agenda tutwala bulwamu. Medi omumanyi? Simumanyi. Medi ali awo aba Kakembo family. Medi Kakembo family aba. Medi mukwano gwange. Medi mukwano gwo. Medi mutumideko. Obadde omweganyi. Nzi anti mbadde ogambe Medi. Wandigambe Medi Kakembo. Abahajati nanta babonna gye bali hajati ono mukwano gwaffe yani ono. Agenda sura wajati nanta. Banga hajati waffe yazze. Zegina family number. Ogenda sura wa. Family tesobola kusuza. Anti ogenda sura wa. Bakugoba okyali eno. Ate batuuka eri bakusuze. Nandemu yenyini yadduka ewakanga okusoma. Nyina muwala wange Rashida. Nyina bamaama bange abo London. Nyina baganda bange babulaza. Nyina basisita sibala. Kakati nyina abanywanyi. Kakati nyinza okugenda wajati Fatuma Chimba wanangoba. Nyina sister wange Sophie. Abanyanyi bonzi. Oyo mwanyinazi. Ali waina. Sophie. Sophie ono wajati Fatuma. Sophie ono owagundi. Wajati Fatuma. Nyina yo Hasfa. Abo bonzi kirisa. Kalule bibala. Family toyina. Yeba ne menyanire kani. Anza nyina bayitirivu sinza na kubala. Mpako omuwe nasula. Agwenje kuwa tofaayo. Bwotuuka wali? Bwotuuka wali nga nkubira Lozi. Nyina mwanyinaze Lozi wali. Halima wo hali. Tosasula mmotoka. Shapiro nga yafudde. No. Jobs Link wali. Richmond tebebaka bo. Salabedi teriwo. Salabedi company number. Salabedi tekiriza abantu kusula mugundi. Kale bibala naye wali. Salabedi tekiriza abantu. Wakiri sigende wajjafa. Kale. Nenga Rashida nkutumiddeko awo Westland. Nze tokimanyi nyina kisenge wa Rashida. Tokimanyi? Sikimanyi. Ngoyo wayine wa mutawe kisenge nange nyine kisenge wa Rashida. Naina wajati yani? Ogenda sura wajati yani? Ogamba ali. Ogenda sura wani. Wakusura wani. Mchala chigo wagamba. Uwa. Jogenda sura. Uwa. Ogamba mu Amerika, ogamba Canada. Ogamba Bungereza. Abachala bangi nnyo. Okay. Abachala Bungereza abasobola kugenda n'embeerayo bayitirivu nnyo. Naye si mubiri ebyammwe bye mukolayo. Naloga takyayinayo njo. Naloga atawe anda.
anti owera naloga naye amajali naloga kyali alafa naloga saliyo nze sogedde siina alafa naloga tayiriyo mwabalina munne waliyo n'empologoma yerandani bekisu ayinza okunsulako kuba atasobola okunsulako kuba bekisu ennyumba erimu abaana obadde ki naye nemoloka wabweru pozi yafuuka kamyu takyali mpologoma naye nga tubatumiddeko abaana be bajijuza abantu London mwebale kubeerawo mu show mwebale nnyo mwebale ddala naye bapromota nalabeko ka video awo nga waliwo abemulugunya nsaba next time muterezeemu oba abayimbi oba kyabadde kira anyway saabitegedde bulungi naye era mu events ebyo bibaawo kizibu nnyo omuntu otegeka event nebeera perfect munnange nga bwe nkugambye nga ntandika nti event eno yabaddemu enguzi mpitirivu yatataganyizibwa okuva ku saidi era buli ekyatagenze bulungi kyabadde kubanga ate twayagala ebiwona kubaawo omusonyiwe naye nga event yakyukakyuka nnyo era n'okufuna abantu abo zenewuunyiza abantu babadde yakoze omulimu munene nnyo kubanga bana okusitula abantu abo bangi babadde bangi wadde abamu tebasonaye yagezezza okukola sente yazijjeeyo okutwala ayinza obutazijjaayo ayinza sigala mumabanja naye ayinza sigala mumabanja n'abaana baffe abo ababombye era ya Jobs Lynch tabakikola sebatta naye laba nti Jobs Lynch oba baana limanyi nti sebatta lyasomuwa olunaku olulwe ne Bobby n'amuwa olulwe kubanga yali festival omusajja birako ebintu byakyankalana twali twabitegesenga bya nnaku 2 nebyakyankalana ne basula bendi Banjomani kati abeera Bungereza Banjomani naye namulabi Banjomani yagenze obugenzi yabadde agenze kwa famire ye ayina mukyala we abeera London kati gwe yabadde agenze okulaba famire ye gyebeera ne manager John naye wano yaganda okuwasizaawo omanyi Banjomani mukyebandaawo bebamukubalandudde abasingamu amayumba amangi amayumba amayitirivu kati wano aba n'obuvunanyizibwa bw'amaanyi nnyo nga wagendako ne wali manager John naye yagenze ate ye manager ekintu yakitambuza bulungi nnyo Selector yagenze yakikoze bulungi Sector David samulabyeko ate Dogo City yayise ku mmeeri yetaaga ye Sudan Dogo City ngenda mutwalako e Dubai juzi atandikirawo mwebali nnyo ab'Ebungereza tubatumiddeko Balisa Timo naye yabaddeyo bulungi nnyo annaye bangambye oluzungula yalikubyeko nfuufu naye nategedde audience mwoba olumu yenjogera gyoyogera nze nadde simanyi nti Balisa Timo mukakamu bwatyo bulijjo manyi anti nga muwulya kuzira nga mulaba wali ku gundi zaabwe simanyi babiyita batya ebyo babeerako nga simanyi nti bambi asobola n'okukakkana nabizoninga bulungi naye bwe yatuuse eri yagambye wayino tetwabe baleekaana naye nga mu bantu abasinze okutuweereza obulungi ku babaddeyo ndowooza Balisa Timo abanyweddemu akendo buli watuuse aweereza bulungi nnyo era nnyonnyodde bulungi.